Sabute sigenda rokuna ku King Tom FM ne ku KTV. Kiro sawa mukaka. Paka eyo mutumbi. Nga olya kunjiriza omulabirizi kigamba. Yanga mu myaka ejjedda. Senga lwakubate yatta. Senga atuyamba nayokera ku kundi. Kuteeka liri. Tolayirira akabwerere mu linnya lya Katonda. Toyokira apa. Oli sapu kyemba nkwagala. Kakati. Oba mutegekere olukuŋŋaana ne Vietnam muyite nga ye mwogezi omukulu. Kati olaba omutumisi waffe abafieti konko agenda kulayira nti aga Katonda mukulofira mu kitooke kyako ntyanga n'okuba butonya naye twayisiza budget eyate eya sente empozi ez'okuteekateeka event obukadde nga bukadde obuwumbi kani akulimba wano tutegekera mu bukadde wane Vieti Kongo twategese buwumbi nga abiri naye nga mu sente zaffe za Vieti Kongo baziyita Japanese yen ani agenda osikwata zetikozeseeko okusaasaanya ani agenda kati naye sente ezo okutematema kati bagenda bazitemye dda kati sente ezo olaba ng'ennyingi naye temuli twaleese emmotoka obuwumbi bumeka abiri emmotoka se twaleese tezinywa mazzi tezinywa mafuta nkeza bulijjo zinywa wayini okitegeera ate kati ekidomola kya wayini kya sente nnyingi wamba kati anoti tulage ku mmotoka ezinywa wayini ate ezimu zinywa mafuta ga nnyonyi tezinywa ezo osiraba kati buli mmotoka egenda kunywa ebidomola bimeka ate nga wayini betwayise banne ekiri Vieti Kongo wano bannange Vieti Kongo ensi eri enyuma eri ku bikukujju niye Vieti Kongo tebegomba Uganda kuba Amerika ate kati gundi bakabiti n'amalayisako Vieti Kongo tadda wakabafaananira ddala kabaka birungi bakabirungi mirundi babeera bere nankani ne ono bakabirundi abeera mwana wawanunga wange olaba n'abasoga beddira mu Buganda beddira ne mu Amerika feddira niwane Vieti Kongo era abantu beddira kale ati twagala esimu ezo 2-3 wamma otubuulire eddala kati tuli mu byeno mwe mumanyi obwagu agenda okuba esimu oli ludda waffe tuli Vieti Kongo naye amasimu g'omu East Africa tetwaligagadde nnyo nago mu West Africa twagala ga mu Central Africa ne South Africa kati mutukubireko mutubuulire wamma obwo obusente bungi nnyo bungi nnyo obuwumbi abiri obubiri ku mmotoka semulabye nga zigenda nakunywa wayini owaye yogera naabo oli South Korea olyotya owa Vieti Kongo gwani nze ndi mu Vieti Kongo wali bati eyo ffe twagenda ddala tulina kakugwa mikko ano Kasumba oli ludda oli musaza ki ekyayinaawo obusibu Kasumba bw'alina yakadde tuwulirira mu TV wankinyabu envudde muri UK gyenkubidde okubidde mu UK tewasi nti wulira bambi Lingereza oli musaza ki awe UK ali Brooklyn kiteeze UK oli kiteese UK kati wama obwo obusente ewulira mbu bungi nnyo nga Saabagukusi agenda okukira biliyoni ameka biliyoni 2 nnyingi nnyo mbu nga Saabagukusi agenda okugamba mazima ya Katonda mu profila mu kitooke kyakonja nawangula era yenze wakubona ntitayidde tegandibwa amateeka g'eddiini tukwata mu Bayibuli Bayibuli kati twayinzaako kati tukola naffe byetwagala kubanga Katonda twamufuulanga kana kayimba ka Bugenge twamufuula bbanka kyetutereka ensimbi zaffe kati bwetuuka mu kizibu nga tudda kyakolike muwala wangi kati Saabagukusi kimukwatidde okukwata Bibiliya ng'alayira
batulabira ab'eyuke mu kiteesi ate sataliyo mu kiteesi lyeribaali eri oluve California yate California mu UK naabwe kuba Londoni sibyebimu Londoni wakati wa Londoni ne Birmingham wali kiteezi kati ate kuwategeera otyeyo okunsi wankise bosinziddewa Ni China. oli haha omuchina obwadda kweninsenfe wano oli musasa kisebe China oli musasa kye China Esaza ki? province Yongqingchun. Jungjingzhu kale tesa wadde otesezaffe abafieti Kongo wama biliyoni 2 mbu nyingi nnyo nga saba gukusi agenda okugamba agakatonda mukulu si nyingi esi nyingi emotoka baleese sinywa wayini bwe busente butono nnyo obusente butono nnyo nga ffe abalekya